Wabula sawa usaawa okulaba nga ababaka abalondebwa ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa January bakuba ebirayiro okukiikirira abantu ababalonda mu Paalamenti ye12 mu kisanja kya 2026-2031 era wano wenyimiridde we bagenda okuba nga bakubira ebirayiro. Ababaka basabiddwa okujjayo n'abantu abalala basatu nga kuno kulinza okubaka ab'enganda oba mukyala we oba abaana okulaba nga bamubugiriza ng'akuba ebirayiro bye. Ababaka 528 be bagenda okulayira ku mulundi guno oluvannyuma lw'okufa kw'omubaka w'e Kalangala eyali alondeddwa Helen Nakimuli atagenda kuba nga alayira ku mulundi guno. Paalamenti beetegese okulaba nga balayiza ababaka bano. Ebinjalo tubirabyeko nga bikolebwa ku Paalamenti okulaba nga bayoyota ssaako n'okutereeza abagenda okutuula ababaka baneeno abagenda okujja olunaku olw'enkya. Jjukira nti ababaka bagenda kulayirira ennaku 3 kuva ku Lwokusatu, Olwokuna n'Olwokutaano nga buli mubaka alina essaawa ezaamuweereddwa okulaba ng'atuuka wagenda okuba ng'akubira ebirayiro. Omubaka atasaanye kujja ku lunaku lwe bataamuwa. Buli mubaka wa Paalamenti amala okukuba ebirayiro aweebwa ssemateeka afuga eggwanga lino ssaako ne rule of procedures oba amateeka agafuga Paalamenti galina okugoberera ng'akola emirimu gye. Nze Ssebugenyi Joseph ku lwa KTV amalindirire.